Abasuubuzi balabika nga bamalirivu nga katoga akatokota nga bwe kasiriira nga bagamba nti bakyagenda mu maaso n'okuggala amaduuka gaabwe okutuusa ng'ensonga z'ebyemulugunywako zikoleddwako. Muggula amaduuka gammwe n'abadde tannaggulawo yongera mukubiriza mu ngeri ya bugonjofu siga nti lwanagana naye tulabe nga tukkiriziganya ffenna tuggala amaduuka gaffe kubanga wiini yaffe yakukwata kisumuluzo kyaffe. Naye bw'aba tatuzzeemu ffe tuliredde abasuubuzi baliredde okuggala amaduuka gaabwe mpaka lasiti. Ne leero bakedde kutuula ku mbalaza nga nabo babadde babaliddemu olukwe bakakiddwa okusibako emmaali yaabwe babeegatteko. President w'ekibiina kya Federation of Uganda Traders Association John Kabanda agamba nti bo bakoze ogwabwe nga kyekiseera President abaddemu ku bye baluma kyokka ono abadde akyayogera n'awulira ebivuga olwawe waakomye. We need the answer from His Excellency at this moment. Ye ssentebe w'ekibiina omwegattira abasuubuzi b'omu Arcade ekya United Arcaders Traders Entrepreneurs Association Edward Ntale avuddeyo n'ayambalira Minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyofa Togabye eyabagobye mu kibuga n'abasindika mu kyalo balima ennaanansi. Minisita Kyofa mu mbeera eno yonna nga tuli mu maziga gwe wabalaase n'ogamba mbu tugende mu kyalo tuve mu kibuga kyo tugende tulime ennaanansi. Kyogamba ffe gye twava tetulina byalo tetumanyi kye tukola kituyamba ki ssente zaffe ze tukola nga tuzizaayo mu byalo okulima bye tulima ate ne tuwunzika nga tuziwaamu omusolo nga tetulina kye tufuna.